Tutandikira ku kaadi eri abantu abakupininga abakusaba omwana. Emikolo gyagwa kitotuwa omwana kitotuwa. Emikolo teginnaggwa mama. Okukyala kwaggwa. Ate okukyala muba mumaze. Wabeerayo okwanjula, wabeerayo embaga. Emikolo teginnaggwa, emikolo gituwa. Tugisuubira okukyala kwaggwa. Yes. Mulinde mujjalaba. Mutusabire mutwagalize ebirungi. Yeah. Abakukusaba omwana nti omusajja akyala. Bamutusaba bagenda mulabirira. Batuleke Mukama yagenda otuwa abaana baffe mu kiseera kye. Yeah. Bafaani we batyo bo bakye baagala baba bakyagalirawo naye naffe tuli bantu, we can't always make them happy naye babeere bagumu balinde. Yes. So like how has been marriage? Bukutwala butyo obufumbo because nange sinnaba kufumbirwa. Omwami tobeera naye. Bannange ebintu ebyo biri personal naye sinnafumbirwa. Okufumbirwa mulina okugenda bulungi nnyo oba ne mukola okwanjula oba ne mukola embaga. So nakola kukyala kokka. Kati sisa kunyumiza bufumbo buli butya sinnabuyingira. Tumanyi omukyala obeera naye nti okukyala ekugwa omuntu yumuvi. Buli omu amanyi bwakola ebintu bye. Waliwo abantu abamuvinga in nga tebakoze na mukolo gwonna. But a marriage you're supposed to go to God and the families. So tetulina kikola ekyo. Yeah. So okay, abantu tebabitegera bulungi asinga bamanyi okola okukyala you move in with them. Nedda abantu tebabimanyi. Kuli kukyala oba omuntu yakyala ewasenga wange n'ateekayo ensonga yeso. Nga bw'oba omanyi culture y'Abaganda bwetambula twakakolako one step. Yes. Neze nsuubira buli omu Mukama alina time ye. Ate toyina kugwa mu maanyi ne woba ogudde ne woogezako ne bigaana era ng'oddamu ng'okeera ng'oddamu ogezaako. Music is about you keep trying, you keep being in studio. Mukama amala n'akuwa kiringa okukola nkyogere nti akiringa okukwata ennimiro n'okanyuga different seeds kale n'osimba. Ebimu bibala ebimu ne bigaana so tekitegeeza togenda kugenda wa mu nnimiro. So you keep on keeping on. Tokkirizaamu kati byaganye kati nkitadde. Olina olemerako music kulemerako. Yeah. Watukuba oluyimba abantu ne bagamba concert yeddako. Ne tulinda concert paka leero. Balindemu kuba kati emikolo gimpuuba. Nali ndooza naasobola obbigatta. Sijja kusobola. So kati concert yo guno omwaka tugireke. Kamalirize emikolo gyange. Sokeregane mu mpeta. Kati soke tukolemu ka. Relationship ekutwala tentwala speed. Nze mbeera obulamu obwange bwa mpola mpola. Tewali kyenvuga speed. Abantu kale ndooza kibanyumira nnyo owulira nti omuntu yagwa. I don't know bakifunamu comfort okwogera ku muntu nti yagwa simanyi. Naye nga ffe tubeerayo nga tukola abantu batubookinga ku mikolo ffe buli weekend from Friday up to Sunday tuba mu mikolo gy'abantu. So people actually batulaba. Naye oli ayinza obutandaba maybe ku TikTok oba ku TV nalowooza nasirikireeyo naye ng'ate buli weekend mba ndi kukola mba busy. So abatubookinga bo batulaba. Ate weetuli by the way. Weetuli. What's your dream wedding? Mujja giraba anti gye ŋŋendamu.